baby girl, have a seat. Pastor ba TikTok bamutabukidde naye ate nga n'abasemyako ebibuuzo bitambudde oba bitya abanna tetubitegedde ba HM. Naye nga welcome back to my YouTube channel. I am Baby Nels and we are all about marriage, faith and motherhood. Mukwano ffe tukolagana ku faith, tukolagana ku marriage oba motherhood. Mukwano tuba tukijje ku social media ne tubeera nga tukibaletera bulambalamba okubeera munaye nga tukigayagayamu oba nga tukubaganya ku birowoozo. Naye kaakati gwenjogerera tuyingiddeko mu church awo wennyini naye nga TikTok bo tebeewumuza. Naye nga tunaba kweyongerayo mu video eno kusaba nti mukwano beera nga subscribinga, likinga era clickinga notification bell eno yo ekuyamba nti buli kaseera wentekayo video gwe abasooka okugifuna ne video muna ebeera nga ogiwaka likinga ebeere ng'etambula ng'etuuka yonna weyina okutuuka. Yes, kakati no munaye okugenda ddala mu maaso ne video eno Pastor Bugembe ye mukwano TikTok alabise nga amusabulira ddala anti munaye Pastor Bugembe yavaayo munaye n'akola manyi comedy batera okukola ebyo mukayimba nga atudde mu kasawundi ngayo tukiyita mbw atudde mu kasawundi manyi okana akayimba ka oli muwala muto biki akabawala kalala n'agenda munaye nti muwala we yakayimba one of the girls abasabira ku church ye nabeera munaye ngagamba kantule mu ka video kabere nga katambula mukwano video emuzaalidde akabasa anti munaye yagenda nateekako kabwigi olwo nga ayimba kalala oli kawala kato agezako okumimikinga omuwala omuto mulungi yadde wa Yesu naye bo bano bagambye mukwano bye twabiwulira ne babeera nga bamusabula gwatawasa gwaganya okukola ebintu straight kwegamba kiki pastor kiki ekigenda maaso mukwano muvubuka nabiramu naye nga bwatyo amusabula naye mumuwulirize mulabe kyayogera babanga kali bigambo binenenenemu era ngenda babimu nga mbimutinga kubanga fano we are all about disciplining. Yeah, we want discipline. Yes, tuli immoral ebimu ngenda banga mbimutinga naye nga yakozesezaamu ebigambo ebinene munaye nga agamba musumba waffe naye musumba of course musumba taza fire taza response naye yo muvubuka yalabise nga mutabukira katulabe omuvubuka kyabadde agamba then tweyongereyo. Mbadde ndaba video Pastor Bugembe nga yambadde wig ne Pastor Bugembe gwe olooza tetukulaba oganya okuwasa nze neewuunyo bagwe egundi ez'omubiri gwozituukiriza otya tugambe mbu gwe teweegatta tolina feeling ogandide ddala okuwasa era nze simanyi muntu alungamye bakyala mu kanisa yo bano oli ayina gundi Jessica Kayanja ono musajja yani Bujingo ayina Susan Makula gwe sebo simanya Bugembe oyagala okwesanyisa okola otya oyagala tutandika okwekengera oli ni musajja n'abakigoganya okuwasa okoze sente kati ekanisa ogenda girekirana mu kifo ekyokuzaala abaana basikire kanisa. You have refused to get married. Buli kaseera obeera ozunga n'abavubuka n'abaserebu mbu bajja mu kanisa yo olina okugetinga serious. Katonda yagamba omuntu olina okusisinkana omukyala ne muwasa ne muzaala abaana guganya okuzaala okuva 2001 we yayimbira ku kani yafumbira n'okufumbirwa ndowooza yafumbirwa ina yakutuka ebitundu byekyama bimulinga omudumu gwe tolina we watuuse. Are you serious? Kati ogenda kubuulira otya abafumbo gwe mu kanisa yo yani alungamya abakyala gwe kamala byonna. That is being selfish. Get married. Oba okimanyi nti olina empisa embizi otya okulaga tunakyo kitubuulire. Tayagala kuwasa nze mbadde wannembirowooza mulingamba naye n'omusajja ali serious tayagala kuwasa. Waliyo ono omuwala yava UK nga bamuyita Jani nga tulowooza agenda kwagala oyo omuwala era teyamwagala oba yafa obumanyi ndowooza alabika nsindika njake. Woba oli nsindika njake genda onywe ebidomola bya habo onywe ebisimanya bimukutula bimuzunza obeeko nekyeweekolera oke abanabo balina okusikira ekanisa. Toyagala kuzaala oganya okufuna omukazi kyokka olina sente. Get a wife. Become responsible. Tayagala kuzaala. Tayagala kuwasa. Ndowooza alowooza ntino y'omu ku bagoberezi ba Yesu. Kankubuulire ne wonaagaana okuwasa. Tujja kuwasa rampaka oba si kyojja tubuulira. Bw'oba oyagala basajja nga nakyo kitugamba tukimanyi.
kubanga goli muntu nabakinze sikulira ngayo nti olina omukazi gwoyagadde mubulira abantu enjiri nga temwagala kola ekizampu kati gwe kiki obulaga abavubuka ekitegeeza oba nga toli mu bufumbo obutukuvu ekitegeeza oli mwenzi okola adultery ate nze kamba buli mwegendereze nnyo bapasita be mugenda ne mulaba eyo mu bituuti olina akwata akazindalo neyeefula nti amanyi njiri naye ng'ebintu byakola tebikwatagana nammwe ne muzunga buli kaseera olw'okuba muli mu njegereza obwavu mwagala mukama abasumulule tewali muntu yagaggawala lwakusaba nnyo okay you need to style up. Bwatyo nno omwana mulenzi wasabudde omusumba waffe nonna ebyo bigambo musumba bigenda bimuvumibwa nnyo nga bamupatikako ebintu ng'ebyo lwakubanga munaitana bakufuna mubeezi naye munnange tekyetagga pressure musumba akyanoonya lubirizi bwe lutuufu kijja kuba kibi nnyo musumba okupapa okufuna oba marriage material okufuna wife ate mune natuukira ebintu ne bigaana so kagira yetegereza tugamba nti obudde bugenze naye munnange si fair abalina timing clock tumusumba tumulekemu atwale obudde anoonye omuntu yagamba mu kiseera ekituufu omukyala ajja kujja naye amwagala era ebiseera bingi agambye mba naye noonya mukyala akyanoonya omukyala kati muwa obudde afune omukyala lwakubanga nga kyo naba katanda bakufuna mukyala ebigambo bijja bba mukwano bitambula wano ne wali ate ebisiyaga ate biki naye nga tetulina bukakafu ku bino ebintu so musumba kati muwe grace period munange anoonye omukyala mu bukakamu omukiseera ekituufu omukyala wanajja bw'atyo ajja kubanga mukuba embaga mu kifo ky'okuba rushinga lwakubanga public bw'atyo n'abeera nga atomera naye byebyo ebivuddeeyo kuba musumba naye munange okweyongerayo abaana ba senior 4 bwe batyo eno wiiki balabise nga mune batudde ebibuuzo byabwe naye abaana basinga bamisinze ebibuuzo nga kino si kipya naye simanyi lwaki kikyagenda mu maaso nga kihapeninga abaana bagenda ne beregisteringa ba HM olumu ne badduka ne ssente z'abaana olumu abamu abatasasudde school fees babeera nga babaganya okutuula ebibuuzo lwakubanga tebasasudde school fees naye ate nga njukira gavumenti waliwo yavaayo n'ebeera ng'egamba mbuno abaana basobola okutuula ebibuuzo wale tebasasudde school fees ne bakwata results kubanga munange omwaka guleme kufiira awo abazadde abamu kituufu ssente baba tebazirina well kubanga we are all about marriage faith and motherhood kino nga abazadde mukwano kimenya omutima gw'omuzadde okubeera nga munange ssente ziganye ddala n'omwana ssente olumu ssente zibula naye amasomero agamu bwe tugalabiseeko nga gagambye aba students baleme kutuula bibuuzo which is really bad ate nga government ekintu ekyo yakyogerako bwe batyo abaana beekalakaasizza negwe munange okyogerako olowooza kino kigenda kukyuka kitya well katulaba abayizi nga bwe beekalakaasa n'amaziga gayiseemu abamu basasudde ekyemu nadduka ne ssente bano abamu school fees tebasasudde naye basasudde registration fee naye still essomero nebeera munebweritonga ligaana okubeera nga liwa abaana ebibuuzo kibi nnyo ku saidi y'abaana era mbalumirirwako kubanga banegwe mwaka mulamba awestedya kibi nnyo ddala electoral registration waffe n'atatutwala ku gunti tetugenda kukola UNEB n'abaana tetukoze muli bameka tuli baana 8 ne ku briefing tetwagenda twatandika okweraliikirira ku briefing nga tetugenze index number yazituwadde late nga tenazo si index number entuufu yazifoginze natugayo ku Saturday ng'enkeera Sunday nga ku Monday tukola luuzi twasasula nti mwami yakumukunsula ku Lwokuna nangamba sindika omwezi tubateeketeeka enkeera ku Lwokutaano konti kati Olwokutaano omwana n'afiira wano yejja baasirawo tebalaba ku mukuvu oyo jajja tuteekako wambu agenda mu UNEB twagenze okukizuula nga tetulinayo na integrations ku UNEB yalidde sente zaffe teyaturegisterinze yagenze kyokka bamukweka tetumanyina gyali kyokka we bamukubidde esimu eggulo yagambye tugenda tuula tutuuse nga tetugenda tuula bwongo obulumi bungi eluddeeyo naye banaye katusubire oba bino ebintu binakyuka bitya mu ggwanga lyattu lino naye nga bambi ba students bana bamisinza ebibuuzo olw'ensonga ezo headmaster ayiseewo ne ssente oba lw'ensonga ya school fees tubasaasidde nnyo katusubire nti bannange
munaguma byebyo nno betubadde nabyo olwaleero wano ku Babinals YouTube channel where we are all about marriage, faith and motherhood. Kano nno mune tukwataddemu akanyumiro lwakubanga munaye ffe ng'abazadde bitukwatago era twetaaga ntubira ne awareness ku nsonga ng'ezo. Yes, I thank you so much for being here. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye for now.